bwenti yes fine good and well kano mulwadde njagala mbadde mbagambe kano kiza besize mulwadde nawe abba njagala okugamba oluzunguzungu lwoyogera otagula mmere owayo omwana yansobe kavubuka gwe wakayiga okuyima naye ofuuse ekizibu omwana nalyo kagamba taata yombusimayo kalenzi gwe tolizaala kitawo naye oba oli mu Amerika gwe ka abba nkimanyi ogenda kunvuma ekirungi omuma oluzungu lungi siruwulira naye ate nze kirungi kyenneebaza nti oluganda lwange oluwulira kavubuka gwe kakkanya ensanja bavu. Okay, baniriza nnyo mwena abatulaba nze Jonas Sento mbaniriza ku mukutukafu omugazo kwa Tindi Files wena yakatwenga ogenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Olunaku olwaleero tukoledde wano eno Kusula Motors baliwo okubanga ate bakukuza emmotoka ey'ekirooto kyo. Gwena abeetaaze obasanga wano eno Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil baliwo okubanga ate bakukuza emmotoka ey'ekirooto yonna gy'obeera okoze ki weetaaze. Olunaku olwaleero sirina mulala negatiddwako omukyala Jennifer Nakangubi tugenda kuba tubaako ate ensonga ezimu ze tukubamuko ku mpawa tulabe kino kikola oba kiri tekikola n'olw'ensonga eyo ate tunagenda ddala mu maaso kababuuzeeko ate twolekere ekituleesa olunaku olwaleero kuza kuba tulaba. Yes, all right, abatulaba mbabuuzaako ne mbagamba nti tuli Kusula Motors. Kusula Motors sangwa kiri Kusalama Road batunda emmotoka empya n'enkadde. Jangu ogule emmotoka ku kibanja Mpola, jangu otundewo emmotoka. Gwayagala otunde emmotoka jangu ogulewo emmotoka. Ate ayagala ogule emmotoka jangu ogule emmotoka ku kibanja Mpola. Sula yennyini abeerawo nakugamba nti waliwo abagagga babiri bokka. Chairman Nyanzi ne Sula Moto we bali. Abala tewali wano tewali bloka wabula otuukira ku bagagga bennyini. Sula kimufuula ow'enjawulo eno bondi yiye tapangisaawo kyova nti atunda emmotoka nnamu era akuguza emmotoka nnamu n'ekyo gy'atundawo emmotoka gwayagala cash money leeta emmotoka bagigule oba olina ttaka ddene jangu olisaleko ofune emmotoka ate naawe ayagala ogula emmotoka empya ennamu oba etambula bulungi jangu Kusula Moto. Olina kaadi zikutawanya oyagala namba plate ya kala ki oyagala efaanana etya jangu Kusula Motors paatu abeerawo okukyusa kaadi zonna oba oyagala kanamba kafumye oba oyagala namba yaki paatu abeerawo URA ekusumbwa jangu wano Kusula Motors buli kimu kigwa maidadi sana byonna. Kusula Motors kisangwa kibe Kusalama Road bali opposite n'amafuta ga African Oil naku kaye masagazi kaye mumpi kamoga Maria suma bona babeerawo okulanga bakikwasaganya maidadi sana bakubire ku namba za simu oba genda ku mikutu gyonna wonolaba Kusula Motors obeere ng'osaakingako ojja kulaba ka manager Kapale ajja kubanga kwali ataakudde mu bulungi emmotoka najo olabanga omukutu gonna gulanga Kusula Motors gujja kubanga gulanga motoka za Kusula Motors straight ojja kwanga ojja wano ekibe Kusalama Road bali opposite n'amafuta ga African Oil jangu ogule emmotoka y'ekirooto kyo jangu ogule emmotoka ennamu oba otundewo emmotoka ofune ssente cash money. Kale Jeno n'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero ensonga nnyingi nnyo ze tuza okuba nga tetusosootera abantu kantandikire ku nsonga ekwatidde waggulu ne wansi ey'omukulu Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye emabegakaawo yakwatibwa e Nairobi n'aleetebwa mu ggwanga Uganda n'agezaako okubanga ate atwalibwa mu kkooti ey'amagye. Emabegakaawo omukulu Ssaabalamuzi yavaayo n'agamba nti abantu bonna ba civilians bagibwe mu kkooti ezitwalibwa amagye bayitibwe mu kkooti etwalibwa ba civilians era bwe kyakoleddwa. Mu kaseera kano wenjogerera Dr. Kizza Besigye ategeezezza nti ayina obulwadde obw'enjawulo era yandibadde afuna bail mu kaseera kano asobola ofuna obujjanjabi ovuki essaawa zino tekikoleddwa. Ensonga eno gwenga omwomuzi wa pulezidenti ogyogerako ki? Yes, all right. Okusookera nja kwogeza amazima n'okufumiitiriza n'okutegeeza bannayuganda bonna n'aboogeza akajanja abaagala simpasi bannabyabufuzi abaagala kaadi abaagala ebifo aboogeza obutamanya twewaayo okubasomesa n'okwogera ebyo gwe batayagala kuwulira twewaayo ku mazima n'okufumiitiriza nti ategeera ajja kutegeera tuze twogera mu nsi yaffe nga twagala abategeevu basigale nga bategeevu naabo batategeera ate bategeere kyannaku nnyo era kyenyamiza okulaba omubaka wa paliamenti nga mbwa tekamwa naye era osinza n'olaba erinnya lye nti mbwa tekamwa can you imagine oli mbaka mulamba ng'ojja nti gwe mbwa tekamwa nga ze nkuwa kalulu embwa tekamwa ngiryemu ki kakati kyannaku nnyo bw'otunuulira bano abasajja bamunyagwa abandi baddemu ku magezi ogenda okwetunuulira omubaka yali omubaka oba omuntu munayuganda full citizen asobola okuva nannyonnyola ekyo ensonga nga yeesulika bw'otunuulira omubaka nga Nambooze kuba mukazi mukulu emyaka gy'abaddewo abaddewo ku mulembe gwa Amin n'ogwobote n'ogwa Museveni wali abaddewo nga mukulu ensaagi iraba ebingi nnyo byalabye byasobola okugamba abantu n'okwogera n'aga bannange tuli yaddeyaddeko ku mulembe gwa Museveni. N'olwekyo njagala kutandika bwe nti yes fine good and well kano mulwadde njagala mbadde mbagambe kano Kizza Besigye mulwadde njagala buli muntu asooka yeetegereza ekiri e Congo olutalo ekiri e South Sudan babalumbye bulumbi ne babajjako internet ne bagamba bonna ne bagamba stay home
no TikTok, no social media, no WhatsApp, no Twitter, no what and what. So just South Sudan. Mutunulire ekiri Somalia. Mutunulire Syria. Ebintu bino byatandikawo bitya Syria. Nebatandika owamba mpola mpola nga wono gandi Masaka ne Jinja bagyeko Jinja. Bagyeko Masaka. Bagyeko ki? President omutitizi n'atafaayo. Naye ensinga Uganda secured by President Museveni. Eyina amagye, eyina kooti, eyina abalamuzi, ng'eyina n'amateeka. Njagala okutegeeza bannayuganda mwenna abaasamako mukimanyi bulungi nti empagi ya kooti yeetengeredde. Njagala okubategeeza mwe bannayuganda abaasamako mukimanyi bulungi nti ssemateeka atambulira ku mpagi emmeka era empagi ya kooti yeetengeredde. Kakati mwe abagamba nti President Museveni ate Kano Besigye, Museveni yakwata Besigye. Museveni yakwata Besigye. President Museveni takola mu court, that is one. Njagala mukitegera bulungi nti President Museveni asonyiwa omuntu ng'ali convict. Asonyiwa oyo abasingiddwa emisango. Mwe balonda abantu ate bamala kuweta eno gundi bagiyita amnesty. Emala kutuuka. Kati yakagwa recently. Mwenasabira batere bana abaana. Wabeerayo amnesty wejja ensi zonna mukimanyi. Akaseera k'ekisaako. Ako. Natanga tugenda mu Christmas season maybe mpozi nga tugenda mu kisibo oba mu Easter whatever what and what. Ennaku ezo zibeerayo eza Katonda. Baletera mu amnesty. Mu amnesty mbamu amanya ga balesa abantu basalira abasavinze nako. Kati gwe bongamba essaawa yalo nti Museveni tabeesigye. President yes semateeka mu obuyinza bwenkomeredde. Naye okusinzira ku ssema ku mpagi ya kooti. Njagala kino nkigamba abantu mwenna mu respecting kooti, mu respecting abalamuzi, mu respecting ba judge. Mulekerawo okuyisaamu kooti z'eggwanga olugaayu. Mu basajja mwe bamunyagwa abaasoma, mu bannamboozi abaasoma, mubuulire ensi ebituufu nti kooti zisigala kooti. Abalamuzi basigala balamuzi, omulamuzi mukunene nnyo. Omulamuzi gwe topengera ku mulamuzi alinga Katonda wano. Katonda wa ku nsi. Mwaleki yakoze Ssemakadde. Nabagamba wano nagamba ba lawyer. Ne bagamba basajja mwe ba lawyer, mukuta dignity ya ba lawyer yonna mugiyiye. Mulonzo musajja mbu banga the table the slogan. Mulonze ki what is the meaning of the banga the table? Ne bansaka ne bagamba go pit drop yogera ki. P7 drop. Ne mbagamba sisobola kubeera lawyer as a lawyer. Abaana baakula nga beegomba kubeera ba lawyer. Abaana bakuze mu masomero babeera ba honorables. Essaawa to kyasobola kwegomba parliament according ku bantu abalimu. Essaawa ya lero ba lawyer. Era nsaba ba lawyer bagoba oyo omusajja gundi atudde mu ttaka n'obwaloya bwe n'amakooti g'abalooya. Oyo omusajja oyo gundi agenda okwesimba kawempe. Tosobola kwota degrees z'abalooya. Okusoma obeera lawyer tokiyita kya bulijjo. Tokiyita mmere. Kooti zagambye, omulamuzi yagambye gwe yeeyita akulira simanyi eki nkusibye emyaka egi. Uganda Law Society yamusibye emyaka 2. Teri ali waggulu w'amateeka kye kikulaga. Ne mu ggwanga yadduseemu. Wabali waggulu w'amateeka ng'awooza nnyo lwaki yadduse mu ggwanga Uganda. Taliimu. Yajja mbu banga na tebo. Ne tukwata abasajja b'ebitiibwa bonna balungi abayivu be tusinga okuwa ekitiibwa ba lawyer. Ne bakwata omusajja ne bamulonda. Ne mbagamba mmwe mulaba ensi gy'eraga. Abasajja ba lawyer bategeevu balonze banga na tebo. Mu slogan banga na tebo. Essaawa ya lero mwenna abawoleeza b'ensi njagala mutegeere nti kooti zirina empagi kwe zeetengerera era kwe ziyimirira. President ate omuntu ng'ali convict amaze kusingibwa misango ng'ayise mu makooti. President asonyiwa omuntu nga waliwo amnesty. Ekyokubiri, President w'eggwanga alina right asobola okusonyiwa omuntu kooti ne zikola nazo ne ziddamu. Ne zigamba nti accordingly ku bwekityo ntasobola kudda mu public. Kusonga yennyini okimanyi President ebbaluwa gye yawandiise yagambye ensonga tuzirekere kooti. Dr. Besigye ati tewali ali waggulu w'amateeka. Tewali ali waggulu. Ekisookera ddala njagala okujjukiza bannayuganda. Dokita yagamba tagenda kudda mu kalulu. Ti Museveni tosobola mujjako na kalulu. Balina kukolawo kirala. Pulaani B gye babadde baleese. Ekyokubiri, pulaani B batagenda kukosa muzeeyi yekka. Njagala okutegeeza bannayuganda wantu tulinawo abantu nga tebalina wano baana, tebalina wadde abazzukulu, tebalina wadde bakyala bwe tebabeerawo bajjawo olunalumu. Ne family zaabwe teziri wano. President Museveni ebimu ku bimumpagiza with my heart. Museveni abaana be bonna bali wano. Museveni
bazzukulu bonna bali wano owulira bulungi nnyo Museveni yennyina wangalira wano ne baganda be ba Toyota balina ssente zisobola okuba nga bawangalira mu America ne California balina n'amayumba Toyota wagamba ndi ngenda kati mu America Mama Janet lwaki akyali wano banatasa babeera wano bamuwozi Museveni yakwata omwana we muwozi gwe musiba muvuma njagala gogolinge ku muwozi wano babuulire talina academy muwozi talina jjinja lya bwerere gogolinga muwozi talina jjinja lya bwerere buli kyali yakikolera General Muhoozi Kainerugaba muwozi buli academy yagigenda mu njagala mpeya abana ba president bana oba babiri kale abasobola okukola muwozi kyakola muwozi academy zonna yaziyitamu embya ennyo ennyo njagala ozibasomere muwozi talina kintu kya bwerere muwozi yakula mwana wa president first son eyali asobola okubeera mu mirembe emyerere muwozi omuzungu agamba nti you can choose your friend but you can't choose your family njagala osome mukwemu muwozi gyasomera namwe mutwale abaana bammwe Royal Military Academy ekyasinze Egyptian Military Academy yali company commanders course yasoma battalion commanders course Kalama Amadi Warfare Training School US Army Command tebasikayo mberenge US Army Command and General Staff College bas South African National Defense College sumulula ere yasomera ndi ku Muhoozi Kainerugaba ina simu yoli waddembe ko golinga olabe kye bayita Muhoozi security course he has served as commander of the Special Forces SFC bas Ugandan Military Special Operations Unit okuva mu 2008 paka 2017 again from December 2020 to 2021 in January 2027 Muhoozi was appointed by his father as senior presidential advisor for special operations. Fueling speculations, he was being groomed for the presidency. Retaining his aforementioned role, he was appointed again by his father to serve as chief commander of the land forces of the UPDF from June 24th, 2021 to 4th October 2022, when he was removed from following the Twitsi Yari war. Right about now, he's the head of Uganda's military, both the UPDF and the SFC. Thank you so much. Njagala gwavuma Muhoozi okwate essimu yo ogogolinga ebyo kitaawo oba yogobagira ku byonna yasoma ki mulimu n'abatamala mu gigi muje jembera ku General Muhoozi Kainerugaba kali mwezi yabalema byasamirira ku Muhoozi Kainerugaba biryawo biyubiike eminya biyuike endusu bikutte biyuniyuni bikutte amapesa ga kabuti bigatadde kuno mbubiina amayinja kuma mama yako mwe mwonoonye ensi yaffe Pulezidenti Museveni mwe basajja mwe abakuuma ddembe mwe basajja mwe abaleeta eddembe eringi mu Uganda teri kibonyabonya Uganda nga ddembe lingi nkiddemu amagezi gaze Pulezidenti Museveni singa tokendeza ddembe liri mu nsi. By the way, I'm so happy about what okuva January iso ndi musanyufu singa nasere singa nengo. Listen, I'm very happy. You can't feel what I'm feeling. What is it all about? Maybe bananyigamu ekyokunjaga banalwesi bategere kye tuyitamu overanalyzing ensonga yo no bagamba bannange banjokya bannumba nakitwala nga ebyokusaga nze ne kusasa batukuba bucupa nabugabo. In fact kusasa yazirika lwa bucupa siddanga mukulinya kusajja wadde okuyimba nali nkola ssente buli mwaka nze nakolanga sene mu music industry ndi muyimbi ow'amaanyi alinyisanga n'abannayigeriya yabajja banakolenga nanze kulaba bakeswitch naye sikyasobola kulinnya wantu n'ennyimba bagamba mbu ffe twetega obucupa muzeeyi atuyita atuwe ssente muzeeyi akatuwa ssente meka njagala omuntu ava yakola accountability muzeeyi waba yali ampadde miliyoni 10 kyogera awo kigambe nti genda mu state control genda wonna bagamba nti bampayo miliyoni 10 naye ovaayo n'okwaba Nalwayiso n'omugamba najja Nalwayiso tuyita mu kino ne mu kino n'akutunya n'atakuwa na budde n'omusaba appointment okunonya Nalwayiso banga anoonya Katonda wano tafunika Nalwayiso alinga Yesu okunonya Nalwayiso onoonya Museveni oba onoonya Musale balamu yamugamba abo tebalina makulu tebalina kibiki batutwala nga batagasa ffe tukubwa amayinja ffe tuwogere mu NRM temuli muntu asobola kujogera kubanga bakimanye kola bibi byerere tewala asobola kuvaayo n'ayogera kuba atya okuvuma kati Nalwayiso yimuma gyamuvuma agenda kuddamu ayogere olowooza awulira tabana bawulira batya n'abazzukulu be bawulira batya bwe batyo batuvuma n'otuka mu maaso ga bbaawo ng'ota n'okugyamu engoye ng'ote ne wagambako ekigambo otunula eriwe n'oswaleswadde onoonya oyagala onoonye w'osulako n'otuka mu baana bo ng'ofiiringa small tosobola batunda mu maaso ensi yonna ekuvuma lwa Museveni
naye ne bavaayo ne bagamba n'okaaba ekizibu n'obula n'emmotoka gy'ovuga n'obagamba ekizibu ne bakulowoozesa ndi nno nti gwe tolina mugaso tolina kyokola kati nasanyusa nnyo okuvuma Nalwayiso era nkya amu ape singa nasente singa ndi enkoko Nalwayiso mutegeke kye tuyitamu muli awo mulinga bakatonda b'oku nsi mwenna mwafuna obulamu obuli moto temuliva ku nsi kuno ndi musanyufu ate njagala bakwongere nkyagala bakwongere otegeke kye tuyitamu mujja bitegera munange mutamane mundu nyingi ndi musanyufu njagala babavumire ddala banyiigeko abaana ne batungisa uniform babeere wandegera mbu batrafiki etrafiki uniform ebyeru bataddeko ebipesa bya kabuti mbu wa trafiki oyo ayimiza emmotoka yange nesimukuba byuma oyo njagala gwe oyimire emmotoka yange ogimiza oba omanye ebbeeyi emmotoka nja kubabula emmotoka nze nakangubi alaba emmere y'embwa bagamba mbu embwa yange erya mpombo yiyo omukaga Suarez lwa mitwalo egi wa Ajati ku luwombo era luwombo lwa Misa Kisemakula ku Papazi obe wa Ajati kati gwaddeyo n'ogamba mbu embwa ya full figure erya luwombo ate baluvugira mafuta olaba emmotoka egalese yiyo pekoni yes kati mwe abanaku nze temunkooya kola sente obulambo kunyumire make money and enjoy life nabadde mpuga ne bireeta birinde bimmanyiira bindeetako amakudde nze nno nga mpooma ondabira mungo walabye ebbere nga liringa empumumpu liringa ejjuni tewalabye ebbere likyali lyakayonsa abaana banaye mu ssununwa ate gano ag'emikisa gakulaga tiva ku buno butinginyinyo kati gwoseka tojaffa ojja nakufuuwa obeera ku kamera ate onnyimirako ebanga ondabire tonkowanga ojja kuyima opame mu baketi so mu byonna njagala otegeeza bannayuganda nti ensi mwetegeeze ku nsi ezitwetoolodde nga Siriya ensi ezirimu entalo wano mwawagabaganga Libya Gaddafi nakati banoonya omulambo gwa Gaddafi gwetondera ate nze nsaba kimu Uganda bagikwemu nga muzeeyi mulamu njagala Uganda batukubemukko Museveni addeko ekisozi atuuleko njagala batukubemu ekyensaba batukubemu njagala batukubemu nga bakuba Sudan ezo bakuba Somalia njagala batukubemu njagala batukubemu mutegeere essaawa ya leero amagye g'eggwanga gonna gali ku buli border everywhere abasajja basula mu mpewo njagala gogolinga border gogolinga Sudan gogolinga Congo olaba abasirikale ensuwa gye basulamu abasirikale abamu tebalina maaso abali mu ntalo tebalina na mayumba gw'ovwevuga kubanga osula muki oyasaamirira ku ggwanga omanyira Museveni basajja mmwe munyigiriza bonyigiriza nnyindo ogyeta omusaayi Pulezidenti Museveni kino nkikugamba kendeeza eddembe liri mu ggwanga otherwise byonna by'okoledde ebbanga bw'onoovaawo bw'oti abantu abanagana Museveni okumanya muli basirusiru Museveni si moto si Katonda akuze ajja kutuuka akoowe okujjako nga mulina entalo zammwe ze mulwana invisible battles oba personal battles ezammwe nga mmwe abantu naye temutugamba nti mulwanira bannayuganda ani abatuma mwaliwa ne batuma nze ndi wano sibatumangako kunnwanirira ani batuma nze amudde wano sibasindika nga munnwanirire gwani yakutumya okugenda e Kenya oleete ebyokulwanyisa biyingire Uganda omulina okukuba ennyonyi ani yakutuma wano emmeri yajja wano emmeri yajja ewa ne mutandika bannange bagenda kubaka Museveni bagenda kuba Museveni gwosigale n'obitunuulya empumumpu emitwe emikalu bwe bakuba Museveni gwosigalawa Museveni nza n'obutamutuukako weredde nti alina ne special jet tolina wirubaalo oli alina ne special jet gyasobola buusa n'agamba mutwere wantu buuke tolina even e wirubaalo naye odongwa bagenda bakuba Museveni njagala batukubemu nze nsaba batukubemu njagala batukubemu nedda waliwo bonyigiza nnyo jet omusaayi njagala bavume Bannalwayiso abo banyigirize njagala babanyiize njagala babavume ate era nasanyuse nnyo Nalwayiso batavumangako nga bwe bamuvuma amu ape bamuvume otegeere tuyita muki tuyita mu bintu tubagamba bayokya edduuka lyange nengamba jajja bayokya edduuka lyange siri mu saabiri ne bayokya emmotoka zange nagenda kuziika yiga ekyatwala okuziika yiga oyo yiga nali mwagala alina omwana w'omukulu omwe yali amufumbirwa neŋŋamba ate kyala nti Nuupu yali yeefuze yiga kyokka nga omwana w'omukulu ye Namwandu yali mu maka the top one omwana we nga ye Namwandu yali mu maka nga ne SFC yasazeeko awo abaana abayaaye baasalako omulambo gwayiga nga tewali we nali mwasala nalina luta lukulu neŋŋamba omanye ekyali wayiga
bako emotoka yange yonna neggwawo yonna neggwawo abantu abo baganadde okumpa wirubalo tebakoma okwo nali ngenda mu bigundi bya muwoza ye nakiruuli emotoka yange negwa ekikandwa yonna neggwawo tebampa even okunjanja nakuya jaja nangamba genda nakasero abawala bamubeerako abavikisi bayi baloda balinga nabo ba Yesu genda nakasero tebakwadde yadde password genda nakasero nkole kye nakasero ngene jasamira wale nakasero kyeva ogamba gwa omuntu wenna wena ali awo alowooza nti nowono wagire no mulojo kwa ne sente bakola nkole sente nsabe tali bugagga we basaba obugagga si kusonda obugagga tebabusaba obugagga tebabwazika tebabusikira tebabwewola tebabugaba obugagga bakola bukole they just work for it exactly fa singa tuzuka musawa 10 singa tukyawumpuguma kubanji musimu yange muri ba minister bonna abasinga nensaba aninde kano nebo saba ine biziwe byabo bibamala okitegeera fe twatusa kuzaaya abana buli muzadde ndetera abana bansuida abana basuka mu nsanvu buli muzadde ali bubi akadama bali bubi bani bali bubi buli gwokubiragama nina abana wano abazadde bwaki mwegattanga temusobola kuweerera abana mumazeko abantu eminembe omusajja nakera omusajja munembe anonya school fees wali wegattira ki essanyu lya bulangiti waligabana nani bannange tukooye odde wako oyingira getting ewaka wajjudde buli muzadde n'omwana bagala gwe wadde nga n'ebitabo tabirina we are tired sente bazikola okola kyakufumitiza teri alina capital teri capital amala capital yegwe kennyini teri kiri waggulu wa bulamu bwo ekyobugagga kisingayo mu nsi yonna bwe bulamu nadanyumyako n'omusajja omu mwagala nnyo omusajja oyo tayogera nnyo naye ayogera naye yaŋŋambe teri kyabugagga nga mubiri gwo nakale kigambo ekyo kikyampumira mu mutwe yaŋŋambe ku nsi tekuli kyabugagga nga mubiri gwo nenzayo mu bayibuli tugamba nti kyova olireka nnyoko ne kitaawo kyawandiikibwa n'ofuna oyo gwemisana ne mugatta omubiri mubeera gutya kati abantu abamu bagenda ne bagabana amalusu mu ssanyu lyabwe ne bagabana emibiri gino entuuyo zaabwe ne beerabya nti abaana bayita ku nsi tebabakola nga naba appointment waliwo abaana bosobola okubuuza nti singa bamala kwebuuzako nti ogenda zaalibwa mu famire eno wandibadde okiza n'ojjamu naga nti sandize mu famire eyo nze kankubulire tewala ategomba wano famire z'abamisi Kigundu basudiru ng'ojjeko ekyokuba ne ssente balina empisa beetowaaze baagala nanga a brotherhood balina life barespectinga buli muntu osanga misi buli muntu amubuuza Sekayasin very humble nze nabuuza Sekayasin waki wagenda ku TikTok era waleo kanti bagambe all daddies ne mugamba Jennifer manya abazadde bameka batayagala baana baabwe kino kyenkola ku TikTok kiretedde omuzadde omulala ogamba nti gundi nga ayagala omwana we nange kanjagala owange naye kampositinge ku mwana wange abazadde abamu abaana bakwekanga alavis abala balina abaana bakulu babeegaana kati nga nno wange ono first born wange simwegaana naye mutulaba tuli balungi abeesunga omwana wange mwesunga empola nazala si mwangu ate bw'omuzaalamu n'oweta akaana wano obwana akatalina kazigo tekaba kaffe tukawandula kati olina ozaala omwana nga alina amatama amalungi ng'alina omuzigo this is my first born so bwe wetegereza otunulya family n'ogamba nze ngende wakirumira ewaka omanyi nze nina emikwano alhamdulillah nebaza Allah yampa ekisa ky'emikwano nze wano wetuli ewasula moto zakola ne baganda be tosobola kumanya nti baganda be bakyasinza okubeerawo amba ate bawololo basamirawo be naleetawo okunoonyawo ekyokulaba bafunyewo n'envunza bagejera wano amabeete gonna bagaziira wano balina ebitege ne bitambula nga ebivunyu bapamapama wano tipi basinga ozibalawo twabafuna na tipi naye baganda basula origino buli ajja bali very humble ogenda mulaba gwaite kamoga omulaba mwita mumpi wabamanyi bulungi walawudde ku bigambo babisuka tebaze ne bambuuza wano embuuza gye bambuuza ogirabye gino emirambo n'ogonze nagujja mu kkomera olabe gumbuuza bagusogo ne gwiwa n'endusu nga nze nguwa akawunga eruzira olabe gumbuuza ne wano mu kujjawo kwajja kumbuuzako ne gulemerawo asobola okuntomera aliyewo ekisiraamu yazze wange kunsalya ekisunzo n'akisalya emitwalo aga yesu ekisunzo ky'emmotoka oyo masikini ya Mungu neeruza nze namujo kati mu byonna njagala okutegeeza nga tonnasanyuka nnyo bate kano
yes twagala ateebwa jjanjabibwe muleke kooti z'eggwanga muleke ziyisa mu maaso mu respecting kooti z'eggwanga ensi ebeerenga erina amateeka ensi mumanye nti erina amateeka era aga amateeka gakola kubanga singa munaatooyo abantu bameka abasibiddwa abaagala obwenkanyanga na balwadde bali bubi bantu bameka abafiirayo gwomanyi abantu abali mu Ssanibbe nga balwadde basiba ku musana bakaliridde oba embeera eno yeetaaga ddwaliro oyo yewanjawulo wakala kikubalala ekirungi Dokita Mulamba yejjanjabe njagala okutegeeza mumala googera nti Museveni mutemu njagala nkuzzeeko emabega katono ku mulembe gwa Amini Obote muleka temusoma history mwasomera bwerere omanyi nti bagamba nti common sense is not a common asoma European history ate okusomako mwasoma Napoleon talina kyeyabagasa wano waliwo omusajja mwamwitanga ani Jana Luwumu Archbishop ani yamutta Amin lwaki mwogera ku mulembe gwa Museveni generation ente eriwo tejja kutegeera kubanga bulobogera nti baamutta temwogera ni yamutta Museveni si mutemu n'omulundi n'ogwo Museveni ne wamanya nti oli muyeekera olaba yagenda n'akwata bali e Congo nakati gye bali n'abasiba ayogerezeganye nabo ababuuze buzibu ki kyekibaviirako okwera Museveni omulaba nti buli abadde bamawu kiki mujje tukole twala eggwanga laffe maaso mujje kiki iPod azitaddewo mutusaba accountability y'ebiseera tubasaba accountability ya iPod musobola tuwa accountability ya iPod musobola gigaba bannayuganda sente zemufuna mugituwe musoke mwasaamirire njagala okutegeeza wano waliwo omusajja kati bamwitanga ani bamwitanga Smart bumuweddeko yali minisita Mulamba bamujjawo bweyogerere ennaku bbiri bamujja wandege ya kumweso ne bamuteeka mu butu y'emmotoka ye bamusanga wali ku Nairo gundi ng'afudde nga mufu yali minisita Mulamba mulembe gwani ogwa Amini waliwo wano omusajja amwitanga Charles Obos Ofumbi yali minisita Mulamba bamuttirawo nga talina gwe yeebuzizaako waliwo wano omusajja amwitanga Beri Kiwanuka ensa gye bamutamu mulembe gyani bamupanga nti obaka ali kabenje mulembe gwani waliwo wano omusajja bamwitanga erinayo oba Oryema erinayo Aryema bamutta batya yali muki bonna baali oba baali bakristayos baga bakulya biki blabla or something kati gwe bojja n'oŋŋamba nti Besigye bamusibye musimanyi tukuwadde essaawa 48 gwani awo Museveni essaawa 48 are you stupid rubbish tukuwadde gwani awo Museveni essaawa 48 bakuyita osobola kunyibazaani gwe mugenda ne musiba bw'opale ne mubatugga obusolosolo ne mulowooza nti obusolosozi mujja bunnyika mu buli muntu gw'omanyira Museveni omanyi omusajja gw'omanya bamuyita Museveni talina kintu kya bwereere Museveni waba yagenda mu nsiko n'abasirikale 21 n'alumba Kabamba ne bakomando 15 who are you ne musimbisa abantu ennyiriri ne mukola parade temakoma kola parade ne mbagamba tikati kino ekiseera musobola okuwamba ne mukola nga bakomando mwambadde ngoye za military obukofira bwa military muyina ebibutusi by'ababaje tetumanje mwabisomboola ne mukuba zi salute ne mwefuira ne mwasamira abantu muli bannamaje muli bannamaje bawamwe mwambadde bikabuuti mutunze byovulo bimuzungu tapama mufuira mumuka ne gumala wiki tegufuluma ne mutekako ebipesa bya kabuuti ne mubiteeka kuno ne mugamba nti muli bakomando bawa commandos bawa oyimira ku traffic mbo otereze emmotoka ogezanga bw'olabanga emmotoka yange njagendako mu kooti naawe ogezanga n'onyimiriza ekiki njagendako eruzira oyo mwana nga nyimiriza ayambala ovule ya white oba oli wa traffic eya white bitekako kitunga kyovulo ne betekako chepe ne kidda ku luguudo ne otokotoko ate kanku eyo ototoko eyo ototoko eyo giraba eyo otoko ejja basibya eyo abaky bagikwata basirikale mujja kwogera gye mwazijja nze saagala kumanya kakati mwe batugamba mbu Museveni
what eddembe Museveni yalese yali sebino byonna ebyo so bikola mu government ya Amin osobola mu government y'Obote osobola bikola mu government ye Rwanda ya Kagame never osobola bikola Saudi Arabia mu abana babale Saudi ono mpombo restaurant adawa ne yeregura nambala byovulovulo koma ho bikola Uganda kisirani those people don't joke koma ho Uganda bikolere wano gwa manyira abantu musindikiza abana b'abantu bali ku padi batanise okulya omuku omu muri eyo mwefuira mwasamirira mugenda kola woki nebyano lokwa bibuyabuya byayonkera amabere g'embwa nozobere kamabere g'abanyama ne muyonka bolozi omwana w'omuntu ategera mwe bikazi mwe ebyana mwe mubiraba nga bisimbera ino temudda wano nti firi gundi otherwise nyanzi ye mumwongerere yo ddala mbadde ngenda okudda mwongereyo nyanza tuwe yali atendeka ki nyanzi kye onyanzi jini eri wadde emirimu wano waliwo abantu abajjanga cash ekikoli mwakita batya ekikoli mu it's a curse abo abasajja bajjanga cash bad omen mu bulamu tulina abantu abali failed nga bonogamba nti ono ali failed kirizo bagana mu bulamu olina otukana ogamba enough is enough let me be botunulira kano sawazo n'owomuwa entebe hajimalako emyaka meka njagala botegereze kano kyenkugamba nti alina personal battles zalwana yengaye alina ekinugu kye kya mu nsiko kyamulemera ku mutima essaawa zino kano newotugala tumuwe ku ntebe agituulamu ekituufu ayagala ki watagala kufana bantu ayagala ki agikozesa eki agende mu likodi akole ki awulire bwewooma mulimu abantu nga mu bulamu bwabwe tebanana kintu kyebamisinga oyo omusajja be bantu abali satisfied oba nkunyonyola entya fe tukeera ku makya ng'ogenda kunoonya bunoonya kyakulya tomanyi oba okifuna ba tokifuna nga ne wosinkana omuntu akuwa omutwalo ogamba alhamdulillah gwemba nfunye omutwalo olwaleero nga bwe bulamu bwetutambuliramu wano ewaffe otambula nga agenda kuwa sowaani ya mmere n'ogamba Mungu mugagga nfunye sowaani y'emmere that is it kubanga tetusuubira bugagga tetulina ssente mpitirivu ate ne ku mulembe gwa Yesu abavu baaliwo n'abagagga baaliwo tebitandise ku mulembe gwa Museveni abagagga baaliwo abaavu baaliwo ku mulembe ddala ku mulembe gwa Yesu yadda n'abazungu bwe bajja wano Queen bwe bajja oggaba ettaka njagala obategeeza muwache Queen bwe yajja wano omanyi bannayuganda balina ebintu bye babuusa amaaso ate nga babimanyi njagala bategeeza Buganda yalinga nsi nnamba Buganda Ntebe Masaka byalinga nsi nnamba omuzungu yalaba awali ekinusi oluvannyuma lw'Abaganda okweryamu enkwa Abaganda ng'awambawo ndayira Katonda ali muggulu tewali Muganda alifuga Uganda nkiddamu teeka naawe nkiddamu amagezi tewali Muganda alifuga Uganda okusinziira ku nkwe z'Abannayuganda nkulage lwaki ebya Mukama tomanya listen tubadde wano just akalulu akawedde njagala nkulaga baminisita bameka abagwa nga Baganda nga bakyaba basudde era ombuli ababalonda ombuli baministers ntandika kuna Kiwala Kiyingi bakyaba mulonda Kiwanda bakyaba mulonda Nankabirwa bakyaba mulonda vice president yali sekandi bakyaba mulonda omukyala Amina Kyambadde Ameria bakyaba mulonda Owema Okota yali minister wa trade omukazi Dabakoba wawa yali we mukono Nabakoba yali wano mitiyana omo yali we mitiyana yali walandi bakyaba mulonda Sempija bakyaba mulonda nkulaga Abaganda kulaga amazi kulaga Abaganda munawe mbulirayo abakazi abantu be basuula Kasolo bakyaba mulonda Baganda kali eyo nga tuvuddeyo mamute kukyogerako ebyo byana bagamba wanyigiza nnyindo jeto musata njagala bongera okuva na Lweiso ndabye omwana amukozeemu embwa ono atukolamu embwa amukozeemu embwa njagala bongera okumuvuma njagala bavume bajjeno banyigeko njagala banyigeko eddembe balikendeeze ama mwongere muvume mwongere mbavume eyo nga tuvuddeyo katudde ku nsonga eyo bwe munawo temunnakwata mu ddembe bw'osiba muntu wano ngaga yasibye gundi njagala babavume nabo bakiwulire njagala babavumbe mukiwulire kale eyo nga tuvuddeyo omuyimbi Dr. Jose Chameleone emabegaawo
akatambi kalabiddwako nga bambi embeera yabadde mususseko yafunye ataaka wakajjukira emabega kawo yatwalibwa omukyala Juliet Zawedde e Boston, Massachusetts. Yafunye ataaka era ambulance yamukimye okuba nga ate mutwala mu ddwaliro, naye waliwo abantu abamu abavuddeyo nebalabika ate okuba nga basala ebigambo ku Dr. Jose Chameleone nti yakwatiddwa poliisi. Ensonga eno gyogerako ki okumuntu okuba nga batolinga n'obulamu bwo kuba saagala kwogera kakazi akakabula abasajja amanyi bw'otakola sexy bw'otafrosinga bulamu oba bwongo bukwata ice oyo omukazi ayiika windows ate nno omukazi mukulu kyekyamutisa ne nnyina yata nnyina naye mwe mukyerabira kakati saagala kwogera buli obwogerako nga yanjogeddeko ndi wamaanyi nga kavayo kasama bakuwana njasamira nakutereka nkulina nima olulimbi lwo zate sizikisa teze sisonyiwa naye this time njagala otegere ku Lion Island be baliwa be baffe Lion Islanders yeffe bani Lion Islanders ojja kutuwulira wetuli ojja kutufesinga any day anytime we will face Lion Islanders bagamba muli baka ffe tufuga ekisaawe kya industry olaba tukwata ku muntu kati yesaawa era yesaawa njagala okutegeeza bana Uganda mwenna Gladiator the Empire enaku zonna zigenda kubeera 21 the Gladiator new style new phases the empires in the country sifuke management new phases new ideas new music style gwe gundi va mubiri bye mubologa abiri mugenda kuteeka kibata music the vocalist and whatever the stylist you wait ngabiri mulumu ojja kutegeera kibaita empire the Gladiator in the house fetuli masanyalaze bali bakwata manyisa basaba va mubiri bye mwayogeranga bino si byakwogera si bya nananana si bya gata atikole bazitanga ki si byakugatta doso fati do bazitanga matezo do re mi fa sol la ti do bazita batikole bazita batya nyenye zezi do re mi fa sol no bayina bazita vertical letters bazita batya alphabetical letters alphabetical letters si byagatta alphabetical letters do fa sol la ti do bugano masanyalaze gakoba fatuli masanyalaze omanyi oba ondaba bulabi olinamu kuvoko ondaba ku TV yo ne ku simu ojja kundaba oli muyimbi kati nino okumanya ndi muzibu ne oba tonjagala ku simu yo ndaba bono nja ku TV yo awo sigalo wajja kundaba kale onondabira mu toy oba omukazi wo ajja kundaba kale ojja kumpulira ku simu yo fe tuli masanyalaze abiri mu the empires the all empires the Gladiator empires mugenda kutegera what is meaning of the empire you will see what and what new faces sifike management va mu bino bemwe sonda bwesonzi kale mu byonna njagala kwategeeza people we are tired nonsense sure according to situation olaba nti nengo bwababaka gye bagobwa nosanga omusajja lawyer mulamba na lukola you a lawyer wamale banga ng'osoma wasomera ki ekiba kyabala otudde mu ttaka olya piraawo n'amasuuti kani majiro ne kubafu you will sit wala olya piraawo mu masuuti mu ttaka lawyer omuntu avuga Land Cruiser mu ttaka wano because of akalulu please at least keep your legacy remember gy'ovudde tobadde mubaka naye obadde n'ekitiibwa by the way kati abantu tukyasinza okunyuma be bayita ba honorable era nze bongamba nti oli honorable bano be bastard okakasa nze nsooka nti honorable nze honorable okunkwana omusajja avuga engega nkwana awo otuuse maama kiringa omusajja awagira Nuupu asobola okunkwana kuwa obutuwa ekiro nze omusajja awagira Nuupu angamba ki alina kukwana bakadamu amwaye kadamu waliyo omusajja awagira Nuupu ategeera niba bayakola niba balonze ennono tulaba nga sente ziwomeza Nuupu sizirya bawunya ebigato bawunya enkwawa batebinaaba nalabye King Saha ayambudde olubuto olulinga olulimu enfaana wabula King Saha muleke
mukwano gwo nange mutabani wange naye kingsa ekyakweyambuza olubuto olulimu amagondogondo zinga ampuza olugudo eno wazimbe walinga wali nfana eno magosi zona kiki omusajja boda y'omusajja nenyuma naye omusajja alina mukwate yekanga omusajja alinga alina entumbi nedda saa mwana wange naye toddamu okweyambula oli munezi mulungi ng'oli mu ngoye saa oli mulungi ng'oli mu ngoye naye nayo olubuto lwo teruwomesa ddigobe gwe oyiika ku muntu gwe oto olukulinga lwali lipazo mwe munyuma mu sekisi mmwe wabula abantu tuve wano bannange nalemeddwa omwana agamba bimbula ebigambo bimbula tuve wano bimbula nze ebigambo bimbula kingisa ekyako toddamu ekyo toddamu ekikolwa ekyo olubuto toddamu okweyambula kuba bimbula bino byenjogera oto lulinga olulimu enfaana eno luzimbe we luti oba walwala akabengo lulinga olulina akabengo mumanyi akabengo omwana olubuto lulimu akabengo genda wakuduwaminge okunala kugalina duwaminge ekulemye yabadde akukose wenna olinga kiki ekyekulisa emmere nnyingi terulimu wadde oluyingo lwobala okuva eno kakati watanyuma kulaba nga oli mu ngoye olwo busekisi bumugenda mu mutya wenna olinga oliri pazo obulava ku bantu sibula abantu bwekyosinga ku pazo fesi nnungi ali pazo naye alinga akatulubu oba alina oluganda ku mmese kubano jasekera eyo tebatutuze embigambo pazo alina oluganda ku musonso oba ku musu abaana bakusobera ogenda otuni omwana oganda naye omwana ono yava mu lulwaki kiri wano lwa kapa si kamyu kapazo kasajja kalabika bulungi yakubanga kakola enviri ezinfaana kye kikalabisa obulungi naye ebirala bibi lwaki buli omu ayagala enviri ze wakola ndi mulungi z'abalungi kati balowooza bajja kulungiwanga nze omwana oba alina akabengo lwaki teyeduwaminga abulwa sente zimuduwaminga alayika mukwano gwo kamuleka nanno omwana wange mwagala nnyo bambi bayibawe ayimba bulungi bambi n'obutali kuyimba saa muntu w'abantu muntu ng'omuntu naye tokiddangamu kiwakoze bimbula bimbuze bekwogerako okubanga kale omukyala Jennifer mu byonna njagala okutegeeza bannayuganda nti leave people be kooti zikola omulimu gwazo mulina kutekuleta nze njagala mbabuulira abasajja abo baleeta ono omukazi bannayuganda batemwamanya lwaki baleeta omukazi mu musango gwa Besigye Kenya yes bali balinga bakola whistleblower mu another countries zitotolodde zibeerawo ya ku musango gwe balina ebintu byebazanyazanya ebyekiso byaga tuteekegwa nga lefe ku bunkenke naye kinnumanyuma na munyagwa okubanga tebalaba bintu ebyo nti balukwako tebalemwa kuwoza misango gya Besigye baleeta omukazi as a whistleblowers mu America egambe no sense rubbish byagaana kubanga bali bagala nti nno ensi zonna zibeere zikole ki attention whatever what and what that's why bali from Kenya no yai ne bizo mara kenyini yetaga oba kiki wala aliyoke kakati ne bitakola njagalo bategeeza Museveni bamwako America yamwako ku sawa abiri mu nyanga tadde Besigye oyo mujjukirako oba yamuta America yakola woki Museveni yagamba America si efugawa America ayina bizibu ebijimala ekyokubiri Museveni na America batuula ku ntebe zezimu ayinayo ba ambassador singa tali mu makubu matuufu singa taliyo ba ambassador singa taliyo ba singa taliyo biki ebitebe bya Uganda singa tebikola ki nawano singa tebiriyo kati gwatijjukana na America Trump yakajja tanaweza myezi egi nda muddukana ku paasi musa muntu nensi zona zikaba Korea simanyizaani bagobe akisi abakazi bafuuse bawulwa bala bafuuse bannamwandu muwadde mutijjanga mwagala change ne Museveni gwe muliko ajja genda one time naye bwana agenda temusubirayo bukulembeze bulala bwa mirembe na bulungi nga bwa Museveni nkiddamu Museveni singa anaavaako temusubirayo bukulembeze bulala bulungi nga bwa Museveni mu ggwanga lino Uganda bavubuka bamusisiza akamanyiro kubanga muli ya chipusi ne mugana mwegatta ne mukola sex day and night ne mukuba ebidongo ne munywa omwenge Museveni singa n'omwenge oguwera ewakagame muso otamire bye mutamire misana ekiwogeza tamyo nanjagana mayirungi
musobola bikolera Kagame eno government simanyi lwaki bagiwa mu Kagame tukolemu ku bata Kagame ajjeko wano Museveni agendekerwana tukolemu ku bata Kagame tumutuwemu kale kabata kabakulembeze tukolemu ku bata katono nnyo kale wadde Trump gwe mwagala tukolemu ku bata Trump ajjeko wano kale we Saudi Arabia gye musinza okuddukira okola omulangira wa ajjeko wano Museveni abereke tulabe nemumanyira nga buli muntu kubanga muli amayirungi nemanya kuba munywa enjaga be munywerako enjaga twatalagadda ffe twakola ffe tujja kwogera tujja kwogera talk. Okay, Fulu General. Mulekera omanyira abantu kubanga manti bajja kwogera tabanana mbate okwogera bate obavuma bate ogambibwako munnaye mujja bate bayita kumamanyako omanyoko. Fulu General nga tumaliriza abantu obugambo bwabo obusembayo. Kamiliyoni mumusabire Kamiliyoni mulwadde ngaba wadde balwala. Kamiliyoni ali muddwayo ne bazo mukyajjo tizaawe bena byakoze. Maybe kyemanyi nti mu Valentine we basanyuka ennyo. Ayinza oba yanywamu akatono. Oba yakwata ku girasi kwa wine baba beraawo 24 hours. Maybe yakombako naddamu ekintu kyekimu ne Kamiliyoni mulwadde ng'abalwadde abalala era ali muddwala agenda kulongosebwa. Ekirungi yafunye ne date ya sajjalaye ate eddwaliro lyalimu aboogera mujja kwogera Kamiliyoni Katonda yamukola yamuwa omukisa gwe era ajja kufa nga Kamiliyoni tojja kusigaza mukisa gwe era Kamiliyoni walifa tewalidawo muyimbi mu Uganda alinga Kamiliyoni nakyo kanki bagambe ne munayimba ne muyimbi emabega ne maaso n'omwana ne wafuuwa temuli enkana Kamiliyoni ajja kufa nga Kamiliyoni nolwekyo leave Kamiliyoni bato mwagala please leave Kamiliyoni to be at least muwe just respect Katonda put some next this name kuba ina byakoze bingi maybe n'abayimbi boyaga tewandi bategedde tulina abayimbi bo ku TikTok abatufuka ekizu bajjira okubafuira okwo ne bayita abayimbi ne bukunguzo obusolo okubulala bukoppa Shiba bwoyituuka Shiba yavaawo industry eringa enfu ekyala njagala okubategeeza nti ffe abaliyo naye andi weetuli mujja kutulaba kimafiya abala mwe muli balala ffe tuli balala mu mujogejoge bali babayita ababa muli baba ojja kutulaba kimafiya tolaba nga weekazakaza naawe abba njagala okugamba oluzunguzungu lw'oyogera otagula mmere owayo omwana yansobera kavubuka gwe wakayiga okuyima naye ofuuse ekizibu omwana nalyoka agamba taata yambusimayo kalenzi gwe tolizaala kitawo naye oba oli mu Amerika gwe ka abba nkimanyi ogenda kunvuma ekirungi omuma oluzungu lungi siruwulira naate nze kirungi kyenneebaza nti oluganda lwange oluwulira kavubuka gwe kakkanya ensanja bavu tebakutenda okuyima n'oyimira ku nnyoko kakkanya ensanja bavu abba macho put a respect on your father's name please kabampane takozesa nsobi kubanga wafuna likes ne views ne bakufollowinga kati wa just say bogus talk you and big bimawusi I think ojja bimanya mangu ebyo byegambye yafuna n'omukyala ku TikTok live kola sekiso wegatte gali manyi ga kitaawo maybe singa teyali musajja nakunsi tewandize waliwo ebyana bijjira mu nsobi maybe wajjira mu nsobi mistake tulekeemu man siggwanyuma okulaba katunula nga kamujje bwe kafuna kala yabagwira ne kalowooza nti kagwira you are Ugandan tukulinze wano anytime you will be back here ole kunfuufu ye magezi yesalama bwana buto kwebuuza magezi nakumanyira bazadde bako kyakola kyongera kitawe mu kubeera mu dipu okitegeera aba mutende bagenda mulongosa kabuddeo kakubaganya entama eziwunya taaba bwana we bajja obwo omwana bwe banywa emmindi enzaalo bazinywa kubasamize mama yamupika okukola bino bwana enzaalo banywa nnywe kwe kufuna ebyo ebyana bwe biti omuntu atege abazadde balina abaana wano abaana b'abantu bali mu Amerika abaana babakapitani Michael Mukula abaani bali basomedde mu Amerika ne bamaana ne badda wano era basomera ne batafuna emirimu ne badda ate Uganda n'abaana b'abakulu kati gwolowooza oli mwana nnyo oyo mwana bwana bw'osoosa okubeera omwana obalowooza kitaawo yazina gw'omu akyazaala nno Kamiliyoni akyazaala era n'abaana abala bangi oyinza olowooza nti yazaala eze Mangalambo yazaala nnyo mwana bwana kinaawe kakulu wekakwanira abakazi kakomba n'okkomba kalenzi gwe wantama kaana gwe wantama katugwagiza obutama bukalinga obutako bwa ddole kale bannange n'olw'ensonga eyo genda kuba atemba siibuli wano mujjukire tukoledde wano okusuula motors e Makindye yeetaaga emmotoka ey'ekirooto kyo w'obasanga opposite n'amafuta ga Africa Oil oba wakaserengetamukko kati ne ku kikulu ekidde e Busabala road w'obasanga mukyala Jennifer sibula naawe abantu mbasibulako ki kale n'olw'ensonga eyo nkoze nawo maalo ku kamera mubeere bulungi mweraba